MTN everywhere you go bibongedde okuba nti batuleetera ssente bateekamu ssente okutuusaako nate byogenda okwongera okuba nti omanya akadde kano kennyini embeera nate nga bweyongera okuba nti etambula tugenda kuddako ewaka Uganda tulabe ebiki ebiriwo ebigenda maaso n'okuba nti oba oliawo bitambula okusooka Uganda yiino Uganda tutegedde nti ekitongole ekivunaanyizibwa ku ntambula z'ennyonyi Uganda Airlines bagenda kugula new passenger aircraft 6 in fact zigenda kubeera 8 Uganda egenda kuleeta ennyonyi endala 8 okuzongera mu Uganda Airlines bamaze dde okuba nti baplacinga order ya nyonyi obwaguuga Boeing okitegedde Uganda egenda kugula ennyonyi endala 8 tutegedde nti ku nnyonyi zino kuliko Boeing 737 Uganda okyagiyita ya muzannyo Uganda Airlines ereeta ennyonyi 8 okuzongera ku zibombardier ze mubadde mumanyi era tutegedde nti bamaze dde okuba nti baplacinga order yaabwe egenda eri Bungereza basobole okweka nti booliawo bagifuna Boeing 737-8 aircraft ne Boeing 787D Dreamliners zennyonyi ze bagenda okwabika nti booliawo bagula essaawa yonna ezigenda okuba nti zituuka nate Entebbe kati jjukira nti Uganda Airlines ebadde ina Airbus ebisatu stroke 8 not new aircraft zibadde zigenda maaso n'okuba nti zikozesebwa mu ngendo empanvu ne zibombardier 4 CRJ 900 ezibadde zikola wano mu mawanga galinaanye Uganda zi Airbus nga ze zigenda ewala kati egenda kwongerako endala okusinziira ku akulira Uganda Airlines Ato Gilima bwati ategezza nti deal weno egenda kulabika nti eyongerera ddala okuza Uganda Airlines mu kadde kano baleeta ennyonyi 8 ate nga nnyonyi bwaguuga era nti bagenda kwongera ku routes ennyonyi zino gye zigenda okuba nti oba oliawo zikolera emirimu Middle East, India n'amawanga mpuliriza amalala embeera bwetyo bweri tutegedde nti Uganda egenda kuvaamu akasente akawera kino nakyo egenda maaso n'okuba nti oba oliawo ekimaliriza Uganda Airlines ennyonyi zaayo akadde kano zibadde zoopaleetingira mu mawanga destinations 17 ge mawanga 13 okuva Entebbe kati basuubira nti singa banaaba bagenze maaso n'okuba nti bongerako kitegeeza nti bagenda kwongera ku mawanga gye bagenda maaso n'okuba nti booliawo batwala nate ennyonyi zino nkwongera okukolera Uganda akasente ebyo bitugenze maaso n'okuba nti booliawo atubitegedde nkutegezezaako naye nkugamba ali nga tutandika nti olunaku olwaleero ekibiina ekya National Unity Platform kiwezezza nate emyaka 6 beddu nga kigenda maaso n'okuba nti booliawo kiri mu nsiike ey'ebyobufuzi emyaka 6 beddu yegimaze okulabika nti giyitawo kasookedde nga National Unity Platform egenda maaso n'okulabika nti munnange etandikibwawo nkakasa nga okitegedde bulungi nnyo era ng'omukulembeze w'ekibiina ekyo Robert Kyagulanyi Ssentamu ategeeza nti kituufu emyaka egyo 6 gye basobodde okuleka nti booliawo batambudde tegibadde myangu yadde n'akatono naye ekibiina kino kisigadde kikyatambuza emirimu newankubadde ng'omukulembeze w'ekibiina ye taliiwo mu kaseera kano Robert Kyagulanyi Ssentamu wabula nga NUP emyaka 6 emaze okuba nti egikonodde olunaku olwaleero ng'eri mu nsiike nate ey'ebyobufuzi kyokka era nga tugenzeko mu gakooti nsonga nate za Dr. Kizza Besigye ekifeefe tutegedde nti omulamuzi Kinobe yalondeddwa dda okuba nti yagenda okulira omusango principal judge yamaze dde okuwa sayininga omulamuzi wa High Court Civil Division okuwulira okusaba okwateekebwayo ttiimu ya Dr. Kizza Besigye
ogenda maaso n'okuleka nti obaoliawo akkirizibwa okweyimirira oba nedda. Anakkirizibwa okweyimirirwa oba nedda okusinziira no ku bbaluwa eyawandiikiddwa Criminal Division Deputy Registrar Twakire Samuel yategeezezza dda abavunaanibwa ababiri okuli Dr. Kiza Besigye ne Haji Obed Lutale nti omusango gwabwe gugenda kubeera wansi w'omulamuzi Justice Simon Peter Kinobe. Ekyo bamaze dda okuba nti bakitegeera. Ekyo ampuliriza bakitegedde dda nti omusango gwabwe guli wansi wa Dr. w'omulamuzi Justice Simon Peter Kinobe. Nate nga bibadde bitambula jjukira nti omusango guno gubaddemu obungodiiro bw'ekika ekya waggulu ennyo omuli okwagala okufuulira Besigye balooya aba gavumenti n'abagaana omuli Besigye okusaba enfunda eziwera okukyusa abalamuzi abali mu musango gwe. Kaakati tumaze okukitegeera nti ono yagenda okuba nti munnange oba oliawo nate agubeeramu omulamuzi Simon Kinobe nate nga bwe byongera okuba nti bitambula era nga bwetwongera okuba nti tubiroba wenataddeko Pal FM nate ekula eri omuntu wa bulijjo wabali nnyo okuba nti owuliriza akadde kano tuba tugenda ku katono ewa Dr. Kayima. Tugendako ewa Dr. Kayima ate asooka atujjanjabe ye yakolera amasannyalaze 2 in 1 ebisigadde ngenda kuba ate emikutuusako